Amanya n'eddoboozi Senga Ssebbanga nga tuli wano e Munyonyo ku Church of Uganda. Tubadde tuzze okusabira muganda waffe Mese Bontwe omwagalwa w'abangi mukimanyi nti yafiira mu America so kati yakomezeddwawo kyovula tumuleswa n'olwayo tumusabire ne bwe tuva wano olwaleero tumutwala mu makage ag'Ekabuuma Ntebe Road tugenda kusulawo ekiro kya leero olunaku olw'enkya ate era abadde alina amakage Entebe nga waliyo n'abaana bayitawo Kitende Ntebe Road era nawasulewo olunaku olw'omukaaga olunaku olw'Essande tumutwale ku National Theatre gye tugenda okusiiba twasalawo baba Tony fenga bannabitone fenga baleze mu Amalula family tugenda ku celebrating obulamu bwe tugenda kumuyimbira tugenda kuzanya comedy era ebyuma weebiri ne stage ne backline abayimbi mujje tu celebrating obulamu bwa Mese bwe tunaavaawo ku Sunday ekiro kyennyini ekikeesa ku Monday tumutwale waabwe Embalala bayitawo olw'Empala erw'Empala Mbalala era asulewo ku Monday olunaku olw'okubiri lwe tugenda okuziika Mese tumuwerekere mu kitiibwa tuyita bannayuganda mwenna mujje tuwerekere Mese abadde mukwano gw'abangi abadde mpaji y'amaanyi nnyo mu art industry so Omukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe era tusaba tumuwerekere mu kitiibwa amannya asigadde ndi Senga Ssebbanga mutabani wa Mese oba mukwano gwa Mese oba omu ku basinga okwagala Mese Omukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Tutali misala y'abaana ba Katonda kitaffe ali mukulu tuzibe Tato mungu kama soka bonyene kwenye sai mukama fenga tuzuwa kama kitaffe tunajafe enotofo ejimenye sai mukama tato Yesu mukama weya gabo itubomba bujayi mukama kitani tata Yesu bomba bujayi kino gyejiwedde meso kitani tata Yesu ba sebu jayi kabaka tugumye mukama abakama tata Yesu fe tuwanise emikono ayi mukama kitali ng'akabonero akalaga nti tuli banafu tetusobola ayi mukama wabakama kitange jangu onyenge buli kinoomu ayi mukama taata Yesu kulwamu naffe ayi mukama kitange tusooka ne tukuweebaza taata ffe tetuwadde tetusobola ayi mukama naye gwasobozesezza abo bonna bataddemu ssente zaabwe mukwano gwaffe muganda waffe mwennyinaffe taata Yesu okujja mu kifo kino ayi mukama kitange kabaka wabakabaka tukuweebaza obulamu bwa Mese bwayiseemu taata Yesu era tukuweebaza nti omuwumuzizza bwansooka ayi mukama taata Yesu tusooka ne tuwongayo omubiri gwe mu bwakabaka bwayi mukama kitange taata Yesu nti buli ateesa obubi eri omubiri gwayi mukama kitange na buli ayinamu omukono kitange taata Yesu bw'abanga yafudde emirembe taata Yesu tumusinga asobola omusale mwamize mu kisakyo naye bw'abanga aliwalira omukono mu ekyo kitange mulamuzi gwalamula lamulayi kabaka tetusabye bubyayi mukama kitange naye emitima gyaffe abamu abadde taata abadde maama abadde senga abadde azaamu essuubi ababaweddemu essuubi taata kabaka bwekino eggulu n'ensi
tumusiringa wansi w'omusaayi tumusiringa wansi w'ekisaakyo tukowoola envumbo y'eggulu ayi Mukama Kitange yakayaga n'omuliro gwo ogutazikira yebeemusiringa ayi Mukama Kitange abo abakukuta n'ekibe ayi kabaka abajja n'okuteesa okubi ayi Mukama Kitange Tata Yesu baddeyo nako baleme kulaba mukisa Mukama Kitange Tata Yesu omukono gwayi Mukama Kitange nga gukola watugamba mu Yobu 2:5 yegwaleeta emirembe awo wegiwedde ayi kabaka Tata Yesu era n'otuwa essubi ani ataviirwayo nkubayo Kitange n'omusana gwo ne musango gwaka ne mwana ayi Mukama Kitange kagwake Tata Yesu omubi ng'ayita mu kiro Tata Yesu omusana gwayi Mukama Kitange kabaka gwennyini ggulu n'ensi mponga bannamwandu ono w'ennyumba eno kabaka musaayi gwe tumanyi era gwe twayanjula mu biro ebyo wali muyimayi kabaka era n'okkiriza ayi Mukama Kitange tuwonga obulamu bwa munnaffe mu mikono gyayi Mukama tuwonga abaana be mu mikono gyayi Mukama Tata Yesu tubabika wansi w'ekire ky'omusaayi gwayi Mukama tubika obulamu bwabwe ayi Mukama Tata Yesu tubakavalinga ayi Mukama yeggwe omugga ogukulukuta ne gugwa mu ffe Tata Yesu ekitiibwa kyo ne kiyanjala ayi kabaka nekiyanjala eri abo bonna Tata Yesu omuggago bwe guba gwakalidde eri obulamu bwe Tata Yesu muwumuze emirembe ayi Mukama Kitange n'abo bonna abanyolebwa Tata Yesu tobaza wansi wabula basitule Mukama naye nga bakimanyi nti mmese ye yali omusingi era tebitugenda kumwekula mu bulamu bwaffe Tata Yesu, his memory will reign in our hearts. In our hearts, he will reign and reign. As he reigns in our hearts, and we will proceed in Jesus' mighty name. Tata Yesu, betolole ekifo gy'alaga betolole mu kyalo betolole mu theatre betolole yonna ekiri ekyenkuba ey'enjawulo ayi Mukama erabisibwa ayi Mukama Tata Yesu yeggwe muwanguzi mu byonna era mu butalo tulukukwasa tukwasa ennyingiza mu mikono gyo mulinnya erisinga amanya gonna erya Yesu Kristo Mukama tusabye ne twatula wamu ekisa ayi Mukama wulira okusaba kwaffe n'okuwula kwaffe tukujja Mukama amumbe poloti zino zitundibwa za byapa tuli wano Nsangi ekyalo bakiyita Manja wotera ku Hana International poloti we ziri wakalu ebyapa weebiri ku mmeeza byapa bisatu nga woobiraba waliwo n'ekyapa ekyokuna side wali eri naye nga poloti zonna zeegasse mu kifo kyekimu osobola okutwalako emu osobola okutwala essatu osobola okutwala ebbiri kisinziira ssente zo. Bannayuganda nyongera obbakubiriza n'okubagamba nti okuzimba si kuzibu kasita oba ng'olina poloti yo nga weeri ate noweesiga abantu abamanyi ekyokukola kugeza ngaffe abaleko construction company okuzimba kuba kugenda kwanguyira. Tulina abakugu bonna abakubi ba pulaani abakubi ba structural drawings electrical mechanical ebya welding painting n'ennyumba tugenda gijjako engalo ng'efaanana nga bwe twagikuba mu pulaani. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding, and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only.
naye tukola bingi. Tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe bwonna oba obulaba.